Abannaye nkomyewo n'omukolo gwa Phoebe updates ekigenda maaso ku lunaku olwaleero. Omwana omuwala anyumye nga bw'omulaba, alabise bulungi, gomesi zigendedde ku kkala ye, buli kimu kimunyumidde, buli kimu kiri on point, decoration alabise bulungi, makeup alabise bulungi, kwegamba buli kimu kiri on point. Bannange bagenda kugeyawa, njogera ekindeke ki bane wendi okubeera nga mbatuusaako buli ekigenda mu maaso. Omwana muwala anyumye, bamaids bonna engoye bakyusizza, sisobola kubeera nga mbikumenyera byonna obikumalirayo, naye nga wasuze oti asibete gwenna omulungi ampuliriza. Channel Media Call, subscribe for more updates, like, share and comment. Tibera below kunyinga notification bell obenga notified binateka video empya. Nyongera okujjukiza tituzuula omwagalwawo. Bannange tewali muntu atagala kutuuka ku lunaku nga Phoebe lwatuuseeko. Ebbanga lyonna w'okimanya nti omwagalwa gw'oli naye mulaavu akwagala ebyaddala, takulimbalimba, takukweka, takugattika. Bannange binyuma lyessanyu Phoebe lyawulira essaawa zakakati. Munnange namba yaffe kweli ku screen tu inboxing ojje tukuzuulire omwagalwa ove mu kubuzaabuzibwa, bababuzaabuza ne babagattako nga temumanyi kituufu. Namba yaffe kweli ku screen tu inboxing tubeere nga tukuzuulire omwagalwa. Tukola airport pickup services zaffe nnungi nnyo ddala nga bw'okiwulira emiwendo giri wansi. Tambula naffe team after Ramadan, team May, team June, July, mwenna tubaaniriza mujje tutambule ffenna mikwano. Emiwendo giri wansi ddala nga bw'ogiraba, tu inboxing twogere tukusalireko munnange, ate tubeere nga tutambula ffenna. Twagala buli omu atambule nga ali comfortable ku miwendo egya wansi, ate nga tetukyagala muntu n'omu alinya boda, taxi oba bus ng'emiwendo gyaffe giri wansi ddala ate nga tukusalira nako. Munnange tukola surprise ne delivery, tukyusa ne ssente. Teweebeera ng'ogamba nti munaye sente zange bazitema nnyo, bagenda kuzitema, ate biki tukyusa ssente nga tezitemeddwako. Jangu tutambule ffenna tukukyusize ne ssente munnange, ate tujja kubeera nga wejjusa, wejja okubuulirako abalala nti munnange bali eri tebaseera ate services zaabwe nnungi. Ate nga n'ekirala tukuguliza ebintu ne tubidelivery nga tukola surprise ne delivery, tukola ebimuli bya ssente, tusiba n'ebirabo by'oku mikolo ng'okwanjula nga gino egya Phoebe, nika, okukyala, birthday parties n'ebirala bingi nnyo okwesa omukolo gwo ekitiibwa. Katugende butereevu mukolo gwa mwana muwala, olabe ki ekigenda mu maaso bannange. Abaddiya nkyabongera tukyagendera ddala mu maaso. Laba aba bridesmaid ba Phoebe engeri gye bamuwaddemu vibe, essanyu lyokka, buddansi. Bannange yakoze choice ennungi, abantu bamwogerera nga olonda otya aba bridesmaids nga bonna bakusinga obweru, bakusinga obulungi. Bannange mwana muwala yali amanyi kyaliko, bangi be yalekayo naye bye yalonda yalaba nga be bamikwano gye, be bagenda omuwa vibe, be bamwagaliza kuba sometimes eri abantu abalonda ba bridesmaid n'atuuka ali ku mukolo ng'anyize bunyize, asibye emitaafu, tasanyuka, tazina, talina vibe. Naye gwe tunuulira abaana bwe banyumye, bwe bayase, bwe bazina, vibe eri high. Nze kamba kwongere.
mama ka English mina the queen eti yalutumidde mwana anti uli mu kukyala abantu bamwatakinga nnyo ne bamuvuma ne bamuyombesa ne bamulumba nti obeera otya nga tuyagaliza munno nga ku mukolo ogugo ye yasinga oguwa vibe notamweleza yadde ka congratulation message yadde ka posti luvannyuma nnyo nga abantu bamaze omumukolera zi live ezenjawulo video ezenjawulo bwatyo n'apostinga olunaku olwaleero yabukeereza nkukola era agendera mu bako nga bw'omulaba nga yanyumye dda ne sister we nga bagenda ku mukolo gwa Phoebe. Kati nno katweyongereyo n'omukolo olabe ebigenda mu maaso. Abadde nga tukyagendera ddala mu maaso ku mukolo gwa leero omugole Phoebe Minsinzora afuuse olunaku olwaleero nga tuzzeeko sayidi zeeri ez'ewabakama be ba CEO Infotrust bonna ngenda kubeera nga mbakulaga bali mu keetalo abaabukedde bonna bali mu keetalo njogere kindeke kituula kalira wendi okubeera nga nkutuusaako byonna obeera ate nga obyerabirako kansooke nkutwale wabasi wa Infotrust babosi ba Phoebe olabe ati tweyongere Mami jango ndabise ya Allah wahemule abantu bawa abana Uganda gamba mutya banaye akati omwana tu Phoebe omwana asinga omukisa ku app eno omwana akoze ebintu byonna mukuwe ettuufu omwana yava ku kyeyo n'asanga abantu abamugattako nnyo omwana alina omwana omweru omwana ali buli Phoebe you're blessed you're so blessed omwana alina omwana omweru tujja we are on our way coming yes and we are so happy for you. We wish you the best. Ya Allah wamnyamulira. Wangenda. Ya Allah ya. Alhamdulillah nachibuba. Mashallah. Antu kyeyongererayo ddala wanonga gwenva okubalaga nga bakyali waka bamaze bulungi okwetegeka ate ngenda kubeera nga mbongera nga bamaze okusisinkana abantu eb'enjawulo Babina baby aba celebrities ab'enjawulo bambi tombuuza nti lwaki nakankaka talabiseeko kuba bridesmaid kubanga bw'ojjukira oluli mu kukyala na photoshoot nakankaka yaliko naye saawa zakakati taliiko byonna mbikuŋŋanya ngenda kubeera nga mbikuleetera ensonga lwaki nakankaka ku mukolo gw'okwanjula talabiseeko. Katusooke tugende ewaba Infotrust abakunga bwe beeteeseteese ate tweyongereyo n'omukolo naye nga tunyamye aba Infotrust kati ate no representation of Infotrust ate bweyingira twandireka nga tuguzeewo estate mutwegendereze twandika nga tugudde obeera okumpi tandika okulambula fenyini abalambuza ate twena endagaano zaffe twayise nazo tukuweerawo okuba kuikama CEO bali nja kulambula ku yenaziko bagamba gospel omutwale waawo ojje muwe ekyapa transport ya bwereere jide kwa tulingiza jangu ono yali wa Infotrust nagifubutukamu nga tetunafuna sente ebiseera ebyo yaligazibu nakulaba fumuka ne gababayi nze ntukiriranga nze neetaaga kulabako
nze neetaaga kulako abatandabyeko mu bagambi mwabandabyeko obudde mubuyise anti nga tukyagendera ddala mu maaso ku mukolo gw'omwana muwala Phoebe afuuse n'ensinzora olunaku olwayo takyali tubbi anti Kadoka naye avuddeyo n'amuweereza obubaka obumwagaliza n'amuweereza obubaka bwe baweereza abafumbo ku lunaku olw'emikolo n'amukongratulatinga n'ebirala bingi nga bw'ogenda okubeera nga obyerabirako mu maaso awo naye nga mwana muwala anyumye alabise bulungi ssanyu jjereere njogera ekindeke ki bami she's blessed omwana alina omukisa tukkirize tugaane kati simanyi kiba Noguba Anthony kye bagenda okwogera kubanga mbabura bwe naakaaba mujja gamba kaduuka amaziga mangi bwe naasigala nga ndi mukkakkamu mujja gamba ate tasanyusa oba ne baana mmwe Phoebe nkuyise emirundi emeka mwana wange Phoebe kunze oli mwana nze ndi mukazi mukulu Phoebe byonna by'oyitamu teri atayagala biyitamu byonna by'oli teri atayagala kubibeera naye nga bw'otumanyi Mukama yatukola n'obujja era Katonda akimanyi obujja kya butonde abantu balina obujja gy'oli muganda wange teri atayagala kusamba lugoye teri atayagala kusula musajja kumuteeka mu maaso g'abazadde maama kulikayo ka maama naffe ku myaka 4 tulina essuubi n'ab'emyaka 5 mubeere n'essuubi kasita onoomala okutegeera ky'oyagala bakyala bannange n'ogamba nti bannange omusajja owange ali kikabwe ekiti aga Katonda mugulu tugenda kufumba n'emikolo tugenda kugirabako bwe tutaave mu bino obusimanyi njagala omusajja alina mmotoka alina ki n'osaba Katonda akuleetere olubiriizi lwo akuleetere olubiriizi nyabula baana mmwe tezenkanankana ojja kufumbirwa omusajja mubeere mu muzigo mubeere basanyufu ojja kufumbirwa omusajja Katonda wanaaba akusaasidde omusange mu makaage mubeere basanyufu olubiriizi lwakusabirira olubiriizi lwakwagaliza olubiriizi teruli mu kwegeraageranya na mulala bannange Phoebe alina olubiriizi lwe maama twazaalibwa kwogera congratulations okuba akalulu twazaalibwa congratulating nsi I tap into your blessings once again. I tap into your blessings, Phoebe, once again. I'm next. In Jesus' name. abadde anyagala okujjukiza tuzuula omwagalwawo oba akwagala oba takwagala namba yaffe kweli ku screen tukola airport pickup emiwendo gyaffe giri wansi ddala tu inboxing twogerezeganye tubeere ate nga tutambula ffenna ku miwendo egyansi tukyusa ne ssente ate nga nekya tukola surprise ne delivery tusiba n'ebimuli bya ssente tusiba n'ebirabo by'oku mikolo ng'okwanjula nga bula gwa Phoebe negikuweesa ekitiibwa Ochano Media. Subscribe for more updates, like, share and comment whether below kuninga notification bell obenga notified when take a video empya okwebaza bilala be video yange to the end olabo bulanga